Ragajja gabeera nnyo kye bayita ddaawa simanyi oba okitegeera ddaawa kwe kusomesa ddiini kye beenyigiramu nnyo naye ebyenkulaakulana bitono naye bano beenyigidde nnyo mu nkulaakulana bo bennyini basuubuzi ate bakubiriza ne bannayuganda basuubule nabo ekirala bateekawo enkolagana wakati w'abasiraamu n'abatali olabira mu kusala ennyama basala ente naye bo bennyini bateekawo emmotoka netwala ente mu bantu bonna bonna era for the first time ebbanga litumaze nange gye mmaze emyaka abatake basoose kikola luli edda ndoozanga naawe tolyanga ku nnyama eno gye tuyita ya zuhiya kale ekintu ekyo kikola ensonga eyokubiri kati nga ffe ku supreme council bilaali eyo nga bwowulidde ne masaba ne redi endala zonna be bagiteekamu ebyuma eby'omulembe 100%. kati ate ne batakomawo ne bakola vocational training tulinawo n'essomero ery'abakyala bayiga ebyalaane bwereere kati ate nga be babikoza n'awalala wangi nnyo 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 ensonga endala batadde nnyo essira mu byenjigiriza nga tebafuddeyo ddiini ki naye bo bakutwala n'osoma ku expense yaabwe ne bakulambuza ne bakuyigiriza okulima kwegamba kirabika ddala nti abantu bano banjawulo nnyo. Haji bw'otunuulira obuyambi bw'abakulu bannaffe baneeno ab'eggwanga erya Take obulabira mu mutima ki kubanga tukimanyi nti obuyambi bw'amawanga g'abazungu abamu oba baceru nga batuyinza okubayita oluusi butera n'okubeerako n'ebigendererwa ebikusike kino tekiyinza okubanga nakyo kirina nti mudda kirina kye kirivaamu mu ndaba ye y'ebintu okusinziira ku mawanga g'abatake gano bwe bakuwa ekintu bakuwa nga tewali kakwakulizo era bannayuganda bangi nnyo babafunyemu ng'amazzi babawadde nayikondo nnyingi babawadde amasomero ojja galaxy ojja girabaawo ofune n'amasomero amalala waliwo nairo gundi eno gundi eddwaliro n'ebirala ebikulu byonna bye bakoze siraba mu bukwakulizo so abalala bagamba nti obakuutira akadingidi oba tomukuutidde kadingidi abalala baali baagala nakututeekako ebize biri byotegedde bwe twagezaako okubyogerako ne batuggyako obuyambi naye bano si bali kati olabira dda nti bano ate nze ekisinga okunsanyusa ennyo nti tebayina njawukana bo tebapromotinga njawukana mu madiini bo bagatta bugasi olabye tv eziri wano rediyo eziri wano n'ebibiina ebiri wano tebafudde kugamba nti basiraamu bokka wabula abantu bonna kati omuntu agatta bannayuganda oba agatta abantu oyo ye muntu w'omugaso ennyo okusinga abaawula n'olwekyo ndaba nti tulina omugaso ekyokusooka nabo bennyini basuubuzi batuleetedde n'ennyonyi oba oyagala ogenda ate n'okulima balimi kati ebintu byonna tulaba nti tuyinza okufuna okuganyulwa okw'amaanyi n'olwekyo abo mwenna abali eyo waliyo ekibiina kyaffe pewosa wano kijaawo nnyo n'ebibiina ebirala byonna ebiri mu gavumenti yaffe obwakabaka bwa Buganda ebibiina abatake bwojja n'okolagana ne battika bo bongeramu bwongezi ng'ate tebakuwadde kakodyo n'olwekyo totya nti ate bwenna gye banaamala kunsiramula ebyo si bye baliko bali kulaba nti eggwanga likulaakulana n'olwekyo mbasiimye nnyo. Hajera mu ndaba ye y'ebintu bw'otunuulira eggwanga Uganda na engeri gye tuwangaalamu nti eggwanga liri nnyo ku buyambi abataddewo ebibiina ebyobwannakyewa nabyo bibeera biteereddwa ku musingi gwa kugezaako kunoonya buyambi eddiini yaffe ey'obusiraamu gye nvaamu naye eyimiriddewo ku mbeera ya kunoonya buyambi mu kuyita mu kuweerera abaana na buli kimu ne baana abattake nabo bagenza okujja mu Uganda bagenza okulaba nga obwetaavu obuliwo bwakwongera kuwa bannayuganda buyambi tuli bubi nnyo okutuukaawo nti tulina kubeerawo nga waliwo omuntu atukwatiddeko naye bano ndaba version yaabwe endala bagamba kati nga nze ndi mulimi ate ndi mulunzi kati bagamba bakwongeremu amagezi bakutendeke ekirala bwe banakutandisa n'ogenda n'olaba ewaabwe bye bakola oteekemu knowledge sirabye nti omanyi waliwo obuyambi waliwo okusaba n'okusabiriza byanjawulo omuntu yokubeera buli lunaku ng'asabiriza waliwo okuyamba n'okuyambiriza naye waliwo okuyamba okutandika ne weeyimirizaawo kati n'olwekyo nze ndaba nti bano bo bali kulaba nti bayamba omuntu bwe kiba kyetaagisa yeekulaakulanye kuba kati bwe tugamba nti BBS eyina ekibulamu already BBS weeri oba CBS weeri n'ekiki ekibulamu tyayi ekyuma gundi twagala n'akasuka amangu nga bakuta kati awo simanyi nti baba benkanankana n'abaana bagamba nti tututte emmere egindi mujje tubawe omuceere egindi mujje tubasiibulule ate okubasiibulula ne bateekawo n'ogwapa oba tokkiriza bye tukkiriza tetujja kuyamba ekyo ndaba bano banjawuloko. Haji tukwerekereza n'ekigambo kimusebe ekigambo kyenjagala nti bannayuganda bateekwa okwegatta
nga tutandikira mu Buganda abantu begatte babe wamu enjawukana tezina kyeziyamba abantu baagalane tube wamu tuleke kugayaŋŋana tuleke tuveemu enkwe tulabe nti tukolera kulaakulanya ggwanga n'abaana baffe na ggwanga lyaffe mbaagaliza olunaku olulungi toyanza nnyo toyanze omulungi atulabako BBS telefine yaffe oyo mwogezi wa Uganda Muslim Supreme Council Haji Nsereko Mutumba bwatu bwagezaako okulaba nga ttaanya ebigambo nga bitambula tukyagenda maaso n'okulaba nga tulondola ebigambo bibiri nga bitambula ebisingawo nja kubifuna amawulire gaffe gambuuze n'amawulire gaffe ageesigika nze Annual Katamba waneeno e Lugogo otyo webale Annual Katamba n'abali Lugogo abo batulabira wetwegenda amawulire gaffe gy'otubadde disitulikiti Katwe Wakiso Sheikh Kasim Sengonzi akubiriza abayizi beewale endwadde eziyinza okubaviirako okulema emisomo gyabwe n'abandi